oba lunnankole. Ekyo nno kigenderere, amanyi lwaki akikozesa. Muhoozi Kainerugaba y'omu ku bantu abakyasinza obutiitiizi, y'omu ku bantu abatalina busobozi kwetunda eri bantu, ng'ateekeddwa okukozesa ebikolwa ebyekko n'enjawukana okulaba ng'afuna obuganzi. Obwo nno bunafu, newankubadde abantu ba Museveni ate bamanyi nti geemaanyi. Balowooza nti omuntu bw'omuwamba, bw'omutta n'omutulugunya, olw'okuba takuwagira mbu ekitegeeza olina amaanyi, ekikulaga nti olina obunafu. Ntosobola kukozesa birowoozo byo kumuguza, mu Lungereza kye bayita persuasion, oba to persuade them, okuwagira gwe n'osobola n'ogamba kamuwambe kamutte. Kiraga obunafu, kiraga nti tolina ky'osobola wano, intellectually empty and unable to convince people to join you by using reason, n'osalawo okozese violence. Kati lwaki akozesa ekigambo ekyo nti ali mu kuyiga lunyankole oba lunnankole? Museveni ali mu kugezaako okukozesa akakotyo ke bayita okutematema mu bantu. Oluvannyuma lw'okutegeera nti takyalina buganzi, gavumenti ye eyenjebuse, abantu tebamwagala, kati anoonya engeri emu gy'asobola okusigala nga akyalinayo akatundukutundu k'abantu abali obubi kyokka nga bamuwagira. Kati n'agamba kati nina okubawulayawulamu. Naye ekizibu ekiriwo nti Museveni agenza okutuuka akaseera kano ng'amawanga geegatta dda. Mukyala wa Bobi Wine munyankole, nze amuwagira ndi munyankole. Amumyuka Munyolo, saamumyuka Ssaabawandiisi wa NUP Munyolo, ate oli Muluuli omwogezi we Ssenyonyi amyukibwa Musoga, ate tulina Zedriga. Amawanga gonna gali wamu. Takyasobola kukozesa ggwanga limu kulumba ggwanga ddala. Ebikolobero Museveni byali mu kukola abikola nga ye ne mutabani we n'abamutembeeta. Akaseera bwe kanaaba katuuse nga tutandise okutunuulira ebyafaayo n'okuddamu okwekkaanya kyekyakolebwa ddi, naddala nga Museveni akyalina obuyinza bw'eggwanga, tulifuna abantu bwabwe. Obuzibu tebuli ku ggwanga, obuzibu tebuli ku ddiini, obuzibu buli ku mwami Museveni n'abamwetoolodde n'abamuyamba okukola ebikolwa ebivve ebyekko ku bannansi abatalina musango. Zibula amaaso, tambula ng'otegeera akakodyo Museveni kali mu kukozesa mu kano akaseera. Bakayita divide. Tema, yawula, tokagwamu. Oba oli munyankole, oba oli mukakwa, oba oli muchaga, oba oli mukalamojja, oli musogo, oli muganda, oli munyolo. Ovaawa, ffenna tuli wamu. Obwavu obuluma omuntu mu Kampala bwe buluma omuntu ali mu Amudat, e Nakapiripiriti, e Sironko, e Bushenyi, e Namisindwa, na buli wamu, oba e Masaka, na buli wamu. So tuteekeddwa okulwanyisa mwami Museveni abe mu buyinza n'abamwetoolodde nga tutunuulidde ku ggwanga lyonna. Oba ntegeerekese. Ogamba otya eyo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Mulisa. Newankubadde Oluganda ndukuba budinda era nga bangi muntenze nti ndumanyi bulungi, mbasiima, naye njagala okubategeeza nti ndi munyankole. Actually munjogera entuufu mu Luganda nyina gamba nti ndi munnankole. Nveeyo Bushenyi. Oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okuwamba muganda ffe Eddie Mutwe, n'atuuka n'okufulumya ebifaananyi ebyesittaza, ebityoboola, ebirengezza, n'okugezaako okuwa ekifaananyi eky'entiisa eri abantu abamuvuganya, yakomekkereza wansi agamba nti ali mu kuyiga lunyankole oba lunnankole. Ekyo nno kigenderere, amanyi lwaki akikozesa. Muhoozi Kainerugaba y'omu ku bantu abakyasinza obutiitiizi, y'omu ku bantu abatalina busobozi kwetunda eri bantu, ng'ateekeddwa okukozesa ebikolwa ebyekko n'enjawukana okulaba ng'afuna obuganzi. Obwo nno bunafu, newankubadde abantu ba Museveni ate bamanyi nti geemaanyi. Balowooza nti omuntu bw'omuwamba, bw'omutta n'omutulugunya, olw'okuba takuwagira mbu ekitegeeza olina amaanyi, ekikulaga nti olina obunafu. Ntosobola kukozesa birowoozo byo kumuguza, mu Lungereza kye bayita persuasion, oba to persuade them, okuwagira gwe n'osobola n'ogamba kamuwambe kamutte. Kiraga obunafu, kiraga nti tolina ky'osobola wano, intellectually empty
and unable to convince people to join you by using reason, n'osalawo use okozese violence. Kati lwaki akozesa ekigambo ekyo nti ali mu kuyiga Lunyankole oba Lunnankole? Museveni ali mu kugezaako okukozesa akakotyo ke bayita okutematema mu bantu. Oluvannyuma lw'okutegeera nti takyalina buganzi, gavumenti ye eyenjebuse, abantu tebamwagala, kati anoonya engeri emu gy'asobola okusigala nga akyalinayo akatundukutundu k'abantu abali obubi kyokka nga bamuwagira. Kati n'agamba kati nyina okubawulayawulamu. Naye ekizibu ekiriwo nti Museveni agenza okutuuka akaseera kano ng'amawanga geegatta dda. Mukyala wa Bobi Wine Munyankole, nze amuwagira ndi Munyankole. Amumyuka Munyoro, Ssaabawandiisi wa NUP Munyoro, ate oli mu Luuli omwogezi we Ssenyonyi amyukibwa Musoga, ate tulina Zedriga. Amawanga gonna gali wamu. Takyasobola kukozesa ggwanga limu kulumba ggwanga ddala. Ebikolobero Museveni byali mu kukola abikola nga ye ne mutabani we n'abamutembeeta. Akaseera bwe kanaaba katuuse nga tutandise okutunuulira ebyafaayo n'okuddamu okwekkaanya kyekyakolebwa ddi, naddala nga Museveni akyalina obuyinza bw'eggwanga, tulifuna abantu bwabwe. Obuzibu tebuli ku ggwanga, obuzibu tebuli ku ddiini, obuzibu buli ku mwami Museveni n'abamwetoolodde n'abamuyamba okukola ebikolwa ebivve ebyekko ku bannansi abatalina musango. Zibula amaaso, tambula ng'otegeera akakodyo Museveni kali mu kukozesa mu kano akaseera. Bakayita divide. Tema, yawula, tokagwamu. Oba oli Munyankole, oba oli Mukakwa, oba oli Muchaga, oba oli Mukalamojja, oli Musoga, oli Muganda, oli Munyoro. Ovaawa, ffenna tuli wamu. Obwavu obuluma omuntu mu Kampala bwe buluma omuntu ali mu Amudat, e Nakapiripiriti, e Sironko, e Bushenyi, e Namisindwa, na buli wamu, oba e Masaka na buli wamu. So tuteekeddwa okulwanyisa mwami Museveni ave mu buyinza n'abamwetoolodde nga tutunuulidde ku ggwanga lyonna. Oba ntegeerekese. Ogamba otya eyo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Mulisa. Newankubadde Oluganda ndukuba budinda era nga bangi muntenze nti ndumanyi bulungi, mbasiima, naye njagala okubategeeza nti ndi Munyankole. Actually munjogera entuufu mu Luganda nyina gamba nti ndi Munnankole. Nveeyo Bushenyi. Oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okuwamba muganda ffe Eddie Mutwe, n'atuuka n'okufulumya ebifaananyi ebyesittaza, ebityoboola, ebirengezza, n'okugezaako